episode ya 35 naye ng'olunaku olwaleero tuli bakulaba episode emu mukulikeeyo mu episode ya 32 na 33 olunaku olw'ejjo bangambye bagibawadde era mwagirabye, so leero katuweyongereyo ne episode ya 34 35 olunaku olwaleero temutawaana kuginoonya kubanga teriyo ya lunaku lwankya na 36. Tudde tugenda kulaba episode emu ya 34 yokka, ya 35 na 36 ezo za tomorrow, but leero ku ssaawa 10 episode ya 34 yakulabibwa. Naye nga mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale commentinga, mwebale kwekumirako. Kakati tukatuuse mu makati gaako kabuuseewo tugeze mu koota esembayo. Omulabira nga tutuse ku episode ya 57 tuba tukamazeeko, naye but right now tukyali tetunaba katuuka yadde mu third quarter yaako. So mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale kwekumirako. Gwatanaba ku subscribinga wandibadde subscribinga, mbebaza. Right now tulina 17k subscribers. Abawagizi beeyongera buli olukya, naye nga tukatwala mpola tugenda tukakuba olukumu mutwe. Gwata commentingangako wandibadde commentinga kuba tunatera okamalako, gwata likingangako wandibadde likinga, naawe ata subscribinganga. Mumakimanyi nti tulina abantu kuno nga balabye series zaffe naye nga tebasubscribinganga kuba views nyingi okusinga subscription. So mwandi subscribers namufene mutu w'amaanyi aga-uploadinga episodes endala ne series endala, naye nga mwebale kwekumirako, mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale commentinga, mwebale tubeererawo mu buli kimu. Tubaagala nnyo, tubagalira ddala. Butanaba joininga WhatsApp group yaffe gyeri okolesa kanamba akayita wansi wa episodes, naye nga subscribe, musubscribinge, musubscribe.